Godfrey Ekongot, being Chairman, Uganda Musicians Association Electoral Committee, pursuant to the Article 3, Section 8 of the UMA Constitution and Article 9 of the UMA Bylaws, hereby declare Ojambo Andrew, also known as Daddy Andre, duly nominated as a candidate to contest for election as Vice President. Yeah, first of all, Njagala kwebaza obulamu okubanga tukimekize right now. Namwe n'okubeerawo muzzemu bungi okumanya baani abagenda okikuba mu music UMA. Yes, nze nganze I think I'm happy okubeera ku tiimu eyabo abagenda okubeera ba leaders okwesimbawo, era I'm happy kubanga ndi nominee. So tugenda kukola ebintu bingi just kukyusa music ndowooza. Actually nze kyensinga okwagala ekintu kitwala mu urban urban kwegamba music omutwala mu urban kale abakola ekiro bakamiliyoni bakikuba ne batugobera abakongo. Saawa zino naffe ke kaseera tulaga aba Nigeria nti naffe ndi mutukola ki tugikuba ate oba munaye ndowooza tugisobola. N'ebigoma tubyekubira kati ate mwetegeke okuwulira music ng'akyuka. Tugenda kukwatagana era n'abo abagenda okubanga balondebwa ku komiti empya. Muyinza okubeera muno omukadde era bafuuse mupya temukitwala bubi. Kale era nze sijja basuubiza bingi kuba siri Katonda sikola byonna. Mwebale okubeerawo naye era munaye nsaba akalulu k'abo abayimbi abasuubira nti ninamu amagezi, kyentegeeza wisdom, knowledge ne ideology kyensinga obukulu, then n'okukwatira wamu abayimbi. Kano akalulu tekali political. Temulowooza nti no mugenda kwekuba emmundu simwe Museveni. We are not politicians. Sife Bobi Wine nti oba mugenda kugamba abantu simaye bannaayo Anita, this is music. Abantu temubalimba nti muli nnyo bakabi, music y'owakabi. So kye tuli okusupporting right now. We only have rulers but politicians, and for us we are leaders. Fe tuli bakulembeze, tetuli ba politicians. So temwekuba ngwala, temwevuma, mubeera ate bakyali, temwewalana olinga kubi akalulu. Teoddayo era n'okokinga n'okomawo ku second term webigaana ng'osigala osomesa abantu music ng'oyimba. So nze bibyo ebintu byange, muli bakabi mubeerewo era musigale nga mukama akantu kano kawandiikibwako Uganda Musicians Association. Kiba kitegeeza omuntu akampadde nange wenzize weewo wentuulo. Era nawe kikolese wano okumanya elections eza UMA temubaddeeko ba superstar baki, but what I know superstar kibeera individual gwasalawo gwe yakyeyita. Yeah, but UMA is Uganda Musicians Association. Oyinza okusanga ne superstar Nigeria ne Kenya, but this is Uganda Musicians Association. Kiba kitegeeza katugatta nga ffe aba UMA. So n'oyo superstar yenna asobola okubeera mu UMA.